Woman Up, raw unscripted talks. It's a Saturday. Woman Up, raw and unscripted. Banange sagala kajanja kakujja mu inbox ne mumpereza ebintu. Disclaimer kweri, raw and unscripted. 18 and above. Nzenga sinaweza 18. Yeah, miaka gyolina message emyaka gye kubidde. Oyinza okubanga tonnaweza 18 ne 18 ekaluwa giweza. Tewategeera gyayitawo buli siku. Kati mwana wa atanaweza 18 nikola kikwenu. Kubanga kati bino ebitu byakajanja abantu bange abajja ne mumpeza nga Aisha mema ate tolaba. Vaako. Teka mu earphones. Ate munaya nze newunya bana Uganda we bajja mu comment ze banayo. Ano waliwo yangana kade mwala alinga mwana mtu n'ebigambo nga bya kintu kikulu. Ne bagamba oli mukulu. Nena rush bagamba. Yes. Fega bera muto. Esi yankuza mangu. Ate okiriza nti mba nkuze. Mbera nnyo n'aba. Sawa zibeera nnya tubeerawo waneno ku Romukaaga ne Woman Up tuline Faith Hadija. Odege jakogede. Hadija salamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadija ekisibo kiyingidde bulungi nnyo era njagala okutegeeza nti tuli wamu naawe Futaali ne Daaku. Era njagala okuyita abasibi bannange abagenda okusiiba ku Idi. Gokezeza. Enjala ngekulumye mangu feyi. Hello Liotya. Mimi ninze kumpa ku sharia bannange. Abaana bali batya? Abaana oyina okutwocha. Nino bocho mwana namugamba mmocha ngenda mmocha. Amina. Which aunts ayogedde. Yes. Jagala okwebaza Babos Beauty bakola nsisi bali awo ku New Pioneer Mall level 4 room 106. Genda baberenga bakudabiriza. Wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia. Akoze. Jalia ine mpise myezi sebayo omukazi oyo. Atuwate motoka nga tebatuwerako n'amateeka. Jalia nape motoka najijjako switch ngandi n'abaana. Gwe kyoli okirabye. Anyiza ka switch. Nezikira mu kkubo wakati wa bo. Buli kato kamayi. Akanyigira ddala ne ka stopping nga yingirite. Lwaki ngamba nakusasudde? Lwaki ompimira obudde? Naye ate kati gwe weereetedde ebizibu. Lwaki okozesa motoka ya Jali? Lwate nina omulala ayinza okupa emmotoka. Tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi. Laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere. Balina Jeep, balina BMW, balina Audi, buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi. Sawa sonde za Jalia so ofune motoka. Osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu. Mukwano mponye Jalia. Alika Rentals basangibwa ku 309 Slade Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-27-98. Alika Rentals, rent, explore, experience. Olususu atobere ngolabika bulya akasana kanje abakyala mutambule mu ne ka sunscreen. Beda mne ka lip gloss oleme kala mimwa omukazi kibinyo kubanga emimwa gyo gye yasiza emimwa gyo bwe gye yasanga oli mukyala mune waliwo abalwadde oyina waliwo ababeera abalwadde kale kati omulwadde kirala naye waliwo abakazi bemmanyi ng'emimwa gikwata ekyo ekintu mulekera okukozesa lip gloss wa lice by the way aleeta ebyo ebintu bya white ku mimwa. Mbadde neewuunyiza nnyo amutunda atya original nga toyogedde ssente zaako. Tekaliiwo wo wano nsooka kutumirako omwaka njagala kakutuma byonna tebivaano naye weebiri weekali ekyo nga kinyumya kigenda kubbaani ekyo feeyo omulabye wano twasamiza agamwa mubi nnyo. Olunaku olwaleero tuyina omwami yankubidde n'angamba Shamimu abakazi nga basussizza emimwa omukazi w'omumwanga n'angamba omukazi waayomba ku Mande n'ayomba olwokubiri n'ayomba olwokusatu n'ayomba olwokuna n'ayomba olwokutaano. oba omukoze ekyo abakazi balina emimwa abasajja bagamba muyina emimwa kati tukoze tutya? Ate abasajja abamu bagamba bwe basirise nnyo akamanyiro k'abasajja ne keeyongera. Okitegedde? Ate abakazi bagamba bw'asirika era omusajja waliwo abasajja abayomba nti lwaki nkugamba osirise. Bwe boogera ate abakazi balina emimwa.
musajja kyayogera ayinamu kasente omulungi obone yabadde ankubidde bambi yaŋŋambye tebayinaamu kasente tebayinaamu ye ate omukazi akola olina freedom of speech as a man oba olina kusirika omusajja asigaza ekitiibwa kye ng'omusajja soko indako ela we twali tukuledda kale nga tuvuddeko mweno gundi ligimu gye tulimu ye generation eno gye tulimu sajja asigala musajja bazadde baffe twakulanga ne bwaba yagenda mu nnimiro kati bazadde baffe bebakolera ate bataata baffe maama wange yagendanga mu nnimiro n'alima emmere yonna n'alimira ne baneighbors n'aleeta emmere ewaka nga yaliisa abaana ne ku ssomero nga yawaayo naye ng'ate omusajja ajja ate n'amuwa ekitiibwa kye like due respect omusajja gyakola musajja nti ye akatiibwa ke kayetaaga kyo ekikyuse because era omusajja yasigala musajja tetwakyusa organs maama we ofumbo yafumba nabumalako yabumalako paka omusajja bwe yafa mukama era yamuyamba n'amutwala mangu aka maama we esala gye yasabanga wali mu butoogera amutwale wali mu butoogera bwe yasirikanga esala gye yasabanga agenda keera kumacha in this era this day and age agenda kukolerera sente ajja kulabirire ogateeka ate n'okumumanyira kisinziira omusajja bwabeera mpozi nga asiiba waka nga alaba Netflix olunaku lulamba asiiba waka emami aba ayinamu naye omusajja bwaba akeera ku makya n'agenda mu tawuni n'asitula emigugu oba nayiya nezigana buganyi awo oba ogenda muwa respect because agezaako naye kiganye buganyi okitegeera naye nga mukwana badde asiiba waka entebe zonna zigwamu because asiiba mboomu azeebaseemu anti buli wakeera ku makya talina jadda nga adda mu ntebe mbala Netflix nga gwokomawo nga kati abakazi nammwe kyaki basasusa Netflix ku basajja bammwe abaava basiibeeka osasulira otya omusajja omwavu Netflix watalina ssente analaba atya firimu ezitali njogerere azitegeere nedde omusajja olina mumuwa emirembe kati naffe abatuwa ssente kati gwe bwetwale nti nno kiri otherwise nti omusajja yalina ssente omukazi asiiba wakaabwati bwe yakikola omukyala kimuli nanti kati nono omusajja akeera ku makya n'atuulawo naye si yayagala okubeera ewaka waliyo abasajja nga banafu bunafu feeyi nga munafu bunafu baba pamparinga byebyo byabasajja mbusimama mama onagenda nakola nakomawo asibaabwe muboggolera mukwano kati wataaga muboggolera agende waliwo abasajja abakulira mu mbeera nga tebababoggolera omukazi wabaamu ne ssente aboggola ate kijja natural kyova olaba era mugenda ddiba nnyo era ogenda kuvamu obufumbo ogende ne mubulala nemubulala era muddibe kati mubaleka tekati mubaaga zaaki abakyala babalaba nga omutamye ng'otandise okuba nga ate omukazi agenda otandika ate n'abasajja abakyakola batandika okukola entondo balina entondo bawunya enkwawo naawe banaaba nga naabira ki ng'asiba ku Netflix ng'omanye ekitwala obudde ng'entebe zazisuula mba natandika okukutama you start dating your workmates ng'olaba mwenkanya entebe zonna no ziyingiramu nga ziwunya ekalalume tekyetaaga muboggolera kyekyo lwaki abakyala munnange akomawo nga yeekooyedde ate olina kyomugamba abakazi abalina ssente tebafumbirwa era sabogera gye bali abakazi abalina ssente bazimbaga mwaganene omukazi n'ayomba okuva mande paka mande gumwa sigana giyita mumwa kubanga ogumwa gubeerawo nga gugamba bannaye nyina okuvuma ono kati ava ne kubbawe n'atandika n'okubanga kati muze guba gugenda gukola n'atandika n'okuteekako abantu abalala oba togenda kwezaalamu abasajja batuule waka bagaana okukola nedde abasajja tebatuula waka like example gye naleese omusajja bw'aba akeera ku makya n'akola like n'agezaako okunoonya omulimu nekigaana abasajja bano talina kyakola ali waka naye atandise okuba complaininga nti omukazi alina omumwa kizibu nnyo omusajja okutuula ewaka mwaka ku mwaka ng'abeera waka nga takola ngali mu bufumbo sirika kubamba manyi nze message kulageko ne message endala wano omukazi yampeereza message ekiro alina omwana teyazzeeyo na ku ssomero naye ng'alina taata we tate wali ewaka atudde oli awo owolereza naye agezaako tagamba teyakumaliddeyo wallahi abasajja nga ye agamba kati nze nange sente zibuze enkole ntya neetuge ate bw'oyagala yeetuge nanti omukazi muwe chance egenda
agende atawa abamuganyo yamugano genda muleka anoonye greener pastures agende yamugano genda yamukwata amagulu omukazi bamukwata amagulu obutava mu bufumbo banne muve mu bufumbo temwesiba mu bufumbo bwe mutandala ne mulyoka mudda ku basajja ne mubakuba emimwa ne mugamba musengo omusajja nga nogenda va mu bufumbo ogende what's holding you back kwekyo nino mukwano gwaffe yennyini ngenda mumugamba omukazi amukuba mami wanyiga akubamu empi bambi aba basajja bambi okimanyi abamu baba n'obuzibu nga balwadde nga beetaaga kundi mental health assistance bamukuba oli bambi naye nkyo nange saakyagadde waliwo abasajja bamukubira nsonga ki nedda bannaye nowabawo ensonga era nowabawo ensonga lwaki oba okuba omusajja lwaki abasajja bakuba abakazi okujjako omusajja nga kkubye nkuwagira kubanza omusajja busitaani bwakkwata bw'ati omuzimu ne gukwata tukitwale oba nga byewammwe bikulinnye n'okola oti ennyumba yonna eggwawo yonna tewali ne gaasi akwata ndikubamu kafaananyi nga olutalo lutandise World War III mpanvuyira mu nnyumba yo amannyabo naye munnaye nze njagala nnyo abantu nga nkugamba olulala tokiddangamu ne boonaabanga oloota tolootanga kukuba nze njagala nnyo abantu naye we siwagirira ye mukazi eyeepanka mu musajja oba alina kyamugaana atandika nkuba tondaba nkuba munna ekyo kitonde kituli mufa abakazi tekisobola kyewala omusajja n'oba tomusobolanga komenda alinga ggolola ogamba kale ngezaako okubeka oluyi lumu bwe lutyo ndabe bakazi bannalukala bebazirika naye mu reality saagala kubanze nti oluyi omwana omusajja amanyi saana kirootako ng'omuntu ankuba omanyi omuntu akuba oluyi n'owulira nga drums zonna nga iya drum eyabise n'owulira akaloboozi nga katambula mpola nze namukwano gwange gwe baamusanga ku ssimu kyali wange bankuba oluyi ku ssomero mbadde mmanyi musajja si musajja naye era yali mulenzi bamukola ki twali mu kiraasi ku nursing school oba twali tuva mu lecture ki kati nze nali nfuluma naye nalina obusungu bwange nali nfuluma class nali ntuddeawo tekigere kitadde eno n'omusoga n'afuluma nga nanninnya nemugamba lwaki owulidde bwakyogedde wamuvuma nti oli musoga nemugamba lwaki onninnye naŋŋamba sorry nemugamba sorry egenda kujjawo bye nninnye nagamba nawe nkugambe sorry nemugamba kyovola mutegeerera bannaye ekyakubya akitegeera saddamu kutegeera paka mosteru yakulyoka kyali kiggwanidde naye kyali wange ye baamusanga ku ssimu gaiti yategeera n'ayogera naani namubalula yasooka essimu yo kennyini ali ku balcony essimu yo kennyini n'agikasuka wansi oba busungu ki neegwa wansi yo nemementuka kati yakuba omuwala oluyi n'atuula ne wansi talina bwatukubira talina n'atambula mpola mpola nakkirira amadaala we baali basula ng'ate gayita mugoberera n'agenda n'alinnya booda twali tukyasoma mawulire najjawo twali tusula ku pijaka ku saapolo moseo najja n'atula bw'ati nga tatunyega ng'amaziga gakulukuta tumubuuza gwe kiki nga tannadda ngulu agenda otunyumiza nti bamukubye oluyi maama bino byenneekalakaasa ne nga tugende tumulage mukola ki naŋŋamba mutadde ne muganda tetusobola muta bwe tutyo tugende tumulage naye nga mu mutima ng'asinga takkiriza kuba nali ŋŋenda mukola ki z'omanyi ndi woopika naye bituuka bintu nga birimu ebyo ebintu by'empi omusajja akuba mukazi w'empi byensobola okukola mutwala ku poliisi naye mwekimwogerako namwogerako nenzija nemwogera nemutamya enseeni naye mbudo ŋŋende tumulageko kati olaba ng'abakazi be mulumwa nga babakubye empi n'abasajja be balumwa ng'omukazi mbonaamukuba ate omusajja gaya abeera atugamba mbuno bw'atyo ebibeera mu maka g'abantu banna ebibeera bingi abeera amuwolereza gayagamba bw'ati anti oyo bw'atyo mami bw'atyo yeesunguwaza ebintu ebitaliimu amuyita nammami bambi oyo akacupa alina mu kacutekisi mbuno mami yeesunguwaza ebintu ebitaliimu naye si kirungi naye gwe buli saa naaba nga nkuba bukubi lwakozesa amukuba si kuba bakazi bambi
nammwe abakazi ne bano abasajja balina omusayi bazaala abantu lwaki mubayisanga ebisasiro nga fe yani akusinga oboggolera abasajja omwana yagambye singa okuboggola kwali kutta butabimanye ebyo ebiriwa fe yagambye mwana muto ebyo tabimanyi goloza fe yandibadde awo nga wuuwuwai mumwa nedda nze wamma kyova olaba siri mu relationship nemunze nemanyi era ngamba abakazi woba wemanyi ng'omumwa gwo guli awo bwe gutyo mulebevulebevu onagenda bwe weeyingamu olaba ogenda oba osigadde ku siyina we neeraba mu bufumbo yadde nekebeddekebedde nesaakinze siyina we nkyerabamu I swear ng'ate bya ddala si bya kamera siyina we nkyerabamu nga nfumbiddwa nga baŋŋambye nedda sirika nti nedda ŋŋenda waneeno siyina gyenda nkuwuliriza kuki kubanga gwoba osimbudde nze nyina opiniyoni yange gye njagala oyisaawo ojja kutuuka wakugamba kino sikyagala n'okireka bwe mba nyina opiniyoni yange nga ndaba kyekyo ekituufu kuba omusajja ajja natuuka akugambe byokola sibyagala bannaye sisobola kulwana era sisaakuba kyovola abakazi bano abaleekaana bano mimi obalabye omusajja singa kukwana saa zino nakugamba ebintu ebyo byotuula ne bammimi sikyabyagala kati oyo ye muliisa ne ku mazzi kuba kati tulya ku mumwa tosobola kunsanga nga nyina ekintu kyange ekyenkola oba nga ndi mu kabotiki kange nkalina bwe nakatandika tewaliyo nongamba bebi va mu kutunda engoye nga togenda kumpa kirala kisinga nedda waliwo abayina akajjanja nga talina nabyasuggestinga ng'agenda kusanga ng'oba oli muzannyi wa firimu nga banne nawulira nti babaliira ku sete ebintu sibyagala vaayo nze nayina relationship gye nabeeramu emyaka 5 kyekyanzijayo musajja buba myaka 5 kyokka baby fay 5 natandika relationship nga nkyali mwana watandika kwegatta ng'oli muto nali seegatta just right mu relationship so kati gwe ku mumwa gw'olina teweerabamu bufumbo siina we neeraba neekebeddekebedde seeraba ate munaye waliwo abawala ab'ekikula nga nze kyokka ng'ate babwagala bavaayo buvi andi bo tebeekebedde nze kati neekebera nezuula neneekebera kuba ate munnaaye noggobwa saagala kungoba nnyo era kyova saagala muntu ankyawe relationship zino z'obaamu ezitali zaabwe nazo bagoba mangu kyera guba mumwa kati mbeera n'empisa wanene we tutandikira maawo bbiri maama wiiki eyokusatu nkyayeka nnyina abantambulirako ate nga totandise kuwaayiriza buwaayiriza okimanyi waliwo omuntu asobola okutambulirako n'agamba akaakaana saagala kabeere namumwa nga buli we kagenda koogera bwogezi kuba ne bwe neegeza tugenda mu ekizibu kyatandise tugenda kukusabira bambi nsaba munsabireko kuba olaba omumwa ku muntu nandiyagadde okubeera n'omusajja tubeere naye kuba kati bonaaba oyagala omusajja asinga tebaagala baddamu ne bambi waliwo yaze nangamba nze nkwagalanga bw'oli feeyi omumwago aliwo yenna alisoya kankulaga emese ngamba I love your craziness biki era nkwagalanga bw'oli byoyogera byonna byenjagala ngambi aya basi waliwo ayagala okuma omuliro mu nju ye era nange waliyo omuntu ayinza okwagala obusiru Munanga, I love your personality and craziness. I like crazy girls like you. You WhatsApp me mwera some WhatsApp. Nze kubanga era nja muvumayo olumwanyiige. Abyogera tannakulaba. Naye wandaba ko maaso ku maaso. Naye nze kino kye ngamba abakazi oba omusajja oneerabamu mu kuba mu maaso awo mute. Kubanga olaba abasajja olaba omukazi asobola okuba omusajja wiiki emu ey'okubiri n'omwaka naguggwako omusajja wakubyeko akutta busi
aba yekyawadda abanga yajja yanatereka obusungu n'abupika One thing I should tell people, bulina kunkyogera buli muntu yandifunye omuntu nemusooka nembeera mu kakotship nga mugezaako okwetereeza n'omanya nti ono omuntu nemuyomba n'omanya obusungu bwono we bukoma Munna people hide their traits during courtship. I don't know why. Topapa ogezesaamu Nati katujjukira tebikyaliyo. babaliiramu For like okuliramu is okay. For like how long? Manya ki kyotwala, will you be able to sustain it? courtship eno yandimaze For like ebbanga how ki? long? Courtship yandimaze nga like a year or two. You don't have to rush. Kati tekikyasoboka these days. Kisobokera ddala, you can be in courtship for 2 years. Don't rush. Bye byosanga ng'omuntu nagenda simutegedde naye maama mu myaka ebiri ng'omuntu watumumanyi. Nze kyemmanyi ku basajja bakamiliyoni, omusajja yakyasinze okuba kamiliyoni, kyaka ne Mukama yali agala kutonda kamiliyoni nagifuule musajja. Gundi project okutuuka kubaawo wabeerawo kye bayita change, omuntu atuuka ekyana naawe nnyini otuuka ekyana n'okoowa. mukazi musajja fena tukyuka omuntu yenna otuuka n'okyuka. naye ate omusajja asobola hidinga obuze during courtship ne weba ya myaka 3. Bannaye kisoboka oba just ng'oli blind nga toyagala ku omusajja neyekweka acceptinga. nga gentleman neyekwekera mu Munnange gentleman red flags n'abubeeramu. Emyaka egyo jasi nti abakazi olumu beefula bwefuuzi nti laavu n'abikkako naye nga baakiraba abamu babeera mu kurashinga. osobola onyumya n'omuntu n'omulaba nga ne byayogera ali bannange bagenze but because notandika you still okupapa. need that time to be with someone obanga omwagala nnyo nga laavu kati ogibise n'ogamba maybe he will change Exactly. eba abakazi be babeera mu red flag nogira n'ogamba maybe he will change abalala ng'agamba kina byalimba naye it is okay Kyagenderaawo. n'akulaba ng'olimba n'agamba atugenderaawo Kyovola obwasinga mother bukyeyongera nnyo waneeno. n'ozaala Ate nga ng'ozadde nebigenda mu kuba- Ate oba omanyi. waka ate by the way kambabuzeeyo ekibuuzo mmwe abalina ku baana lwaki omusajja musobola okuba nga mutambudde bulungi ne bwe giba myaka 4 naye woofunye olubuto n'omuzaalira weetu omwana ne bwaba wa mwezi gumu n'akyuka. Aba yalina kukyuka. yaba yakyuka ne luli aba yakyuka lwakuba Naye nga tobiraba. Era ng'otuula wansi otandika Just nti kati wano oba okureflectinga otandise bba. muggyako Otandika obwongo okujjukira ne ng'obuwaddeko wali, oko n'omwana ono gw'oleese kati nga naye otandise obba omuggyako luli obwongo bwali obuwaye yekka kati wano obwongo obugabanyizza kati otandise okulaba nti akikolera ddala yakikolanga nga mmanyi kyakusaala ne luli yakikola. ne luli yakikola Start tewakiraba reflect bulabi back. omusajja omukambwe ne mu courtship omulaba n'ogamba akamugumire bugumizi bati mukambwe okitegedde omusajja anaakuwa ne mu courtship oba omulaba omukodo ne mu Era oba courtship oba omulaba. omulaba So it is not about it omwenzi because era oba nazadde omulaba mwana, oba n'akola ati aba n'akyuka bw'atyo bwe yali teyakyuse Neka bukyusi bwakuzaala lwaki bw'olaba omusajja omwenzi mu courtship lwaki oba ofuna decision Sometimes naye Ate Sometimes kakati women tegambye think nti abaana men can abaana change abawala babeera ne with pressure time. zaabwe ez'ekisiru because my friends have gone, Aha, because eyo I'm pressure. aging, because everyone has a Pressure child. ne society, ebintu by'ekisiru ebyo etukozesa peer sense pressure of- eyo mbi nnyo nnyo. Do your things at your pace. Si buli muntu nti Katonda yamuwandikako nti ojja kufumbirwa. Si buli muntu yandikako nti nga ojja nze Mukama kuzaala abaana. teyakimpandiikako Wiwa, ekyo Eddi. nze tokinsibaako mukwano ogenda fumbirwa ndi maama wo mpozi ng'ogenda kubunkakamu bukasi ate Nja bukkakamu. oba onteekayo bw'oti oba obulirayo bw'oti nga nkuli mu mugongo nze n'obufumbo Ate ebintu tuli by'abandi baba tuti bampadde. nga wabiridde tuba twabibasabye tuba Ffe ino twabibeetise okyali nze naye paka n'obufumbo kuwulira bubi. tuli tuti mpaaka munziriza olota gumu ebiri left right naye Tugenda nagumira kukutwala ekintu gwe bakusabire. tewali sale so kati ne bapasita bafeera Bagenda abakulu kunyweza tewali sale akabaani. tewali sale wowe bubaani naawe tebusaba kunkwata nze Olinamu omuzimu nno. wali olabyeyo Buli aggressive gino bukwogeza. emizimu nga teginyenyekanye Gwe gwakuyingira ku bufumbo. gweguna ku bufumbo tewali sala ya pasita naddala banene abalimu obuferefere osobola kunkwatako ku bufumbo nze ndabye obufumbo bwa mikwano gyange mingi nze waliwo obufumbo bwe nalaba kyali wange akimanyi nali mu bufumbo okumala emyaka ng'ena nga nkyalina bebi bujja naye oli omusajja yatulugunya omukazi nze nendayirako olwo ku bufumbo maama wange nsiba mugamba saagala kufumbirwa baganda bange nsiba kibagamba efamire yo bonna bakimanyi nakibatuuza Kwegamba oli wakuba opaka kulira bubi. wakututawaanya nafuna godmother wange naye akimanyi buli muntu gwafuna mu bulamu bwange nzija nkibajjukiza buli ate lunaku. ekinnuma afuna abasajja abamwagala nzija nkibajjukiza abamwagala nempoza bw'otandeetako kajanjambo njagalayagala nnyo genda oyagalemu nnyoko
nze saagala ebintu byakajanja kunteekateekako kajanja kweyagala biki omuntu akwagala mu wiiki emu wiiki endala nga laavu yagisharinze bw'aba tasobola kulowooza nti nagenda kuba gisharinga lwaki mba sikirowooza nti ndo tagenda gisharinga nga nkimanyi because it's the reality kubanga era ndimu omuzimu gw'obutaagala byantamaatama dda mpulira buli lwenjogera kufumba mpulira n'obusungu saagala nakulaba marriages nga bali saagala nakulaba bakapo nga bali happy banjagala babeerawo nga bayombayomba bamale baawukane kati kankubuulire nze mbeera mu kugeya waliwo embaga ya kyali waffe gye twaliko luli eri naye nabageya naye era ndaba obufumbo tebubatambulira bulungi walayo aliko omuzimu gw'obutaagaliza kasitubu because esawa yonna baawukana ate wenjagala saba mukame soko tumireko ku mukulu Alika Rentals Alika Rentals oba se tolinga enjagalemu Alika Rentals nyabo sponsor age muveeko mu Voices Unheard kansubira ensonga waziisaawo tolapa bugundiyo proposal ngenda kugikuwa ngenda gireta proposal Alika Rentals Boston Massachusetts mugende mupangise mmotoka kati kumwenna tumuwaani nze atannalaba alaba abantu nshuga tebamumuwa era nze mwetaaga njaga tukole business tolina kyakye weetaaga mwaba business tusoke naye era omugenda kitono nze nkuba kuba mmanya siyunga oyagagenda kutuvumira musajja tuveeko tubenga twakamukuwa wiiki munnaye ngenda kuba sponsor waffe biggest ave wano nadda nnyabo tubireke tetukwesiga naye manyi mukeera lumunga abanoonya hijabu takyabawa bulango yabeeta mwatamadde tuli mu kisiibo abeetaaga hijab bajje ku Mimi's Glamour bajje ku Mimi's Glamour hijabs weeziri omukaya weebuli stock omupya malidadi sana yenna naye nze sabayo omusajja omusiraamu ye sookumusoka nsingakoya sabayo omusajja omusiraamu ye nalaba programu eno gwamanyi kyoba nsonda bangi togattika mikwano gyange nedda kati oli wa bukaya kanfuneyo wa shari yasagala mukwano gwange wa bukaya yakwadde bukaya atya namugana ebyo ebintu byekikopikopi leeta wano ndabe yeyangulidde obukaya kati ye wa bukaya katufuneyo n'owa shariya tolaba ndabe yakoze atya yono yaŋŋambye agenda bobuguladde nedda alabika bw'opositinga yayagala tupositinge ne shariya kati ntekayo ne shariya nsaba zigula kubanga ate ekyo nakyo sijja kukyagala saba bompeereza musajja ayina kuba kati mbadde ntadde waakala kyusa bulamu bwe iyo kubajjukira bwe wali omupa waŋŋamba obulamu bwaffe eyinza bulina yagamba obulamu bwo bwonna butambulira mu ngalo ze bukyuka waffeeyi nga tannatabuka ajja kuba n'empisa nabba n'empisa katusabe ffenna naye era kambabulira ekisibo kino ekitandika olaba ebyaddala nga si byakusaaga munsabireko tugenda kutwala gambira nyokeza akabanga ebyaddala nze buli musajja gwenfuna simanyi nakimutwala kubanga omumwa nedda waliwo oluusi nno wensirika nembeerawo nga nsirise nga ne bwakola ki simunyega naye ogenda olaba nga ki ngenda okulaba nga atandika ng'ebintu birawo tebitegeerekeka neŋŋamba ate bano abakuba noga ate kino ekinkubira nange obulamu bunyuma naye umana apwanyuma so olunaku olwaleero bwe tutera bwe twagala okubeerekereza feya soka agenda mangu umanapu nga mumala mangu nga tubeera bikyanyuma twasamira abantu bakooye oba asamidde nnyo bakooye nefeyi mbalabalamu ng'ofunye omusajja nga galisalako enviiri oyo agenda nanywa ku butwa naye bw'aba ayinamu kasente nga Alika Rentals
Nsala akapata ola alina ettama enviiri bwe zifaanana nanga basalako enviiri nesigale nga nsiba kakaya kokka nkikola ne bwangamba yambala akalego olaba kensiga obutagala ku mubiri gwange nkambala lwaki baba temukyayambala buleege discomfort abaana ab'obuwala beebo betulina bagambako wano kya peti twagamba tutya peti oh my god look at you peti zino peti gundi bajjajja baffe ze bayambala gwe zoyita abaza abajjajja ne peti gwe kyonna kyoyagala oziwa naye nga peti lwaki oyambala peti because oli mwana wa buwala zammange yangwirako peti nga ndi mu senior 3 awo nengenda nenzikweka nenzookya n'okuzookya sisobola sijambalanga ate nga nadinya kugulya peti bannaye anti muddira ate zino empanvu ogenda gigulirako ku balala ojja jjambala ate ogenda ginkaka ayi olaba tukkaka kati okwambala engoye nosiba amapeesa fe inomala wiiki namba ng'oyambadde engoye eziriko mpulira nfa tukutteko tukukozeeko omulimu gw'amaanyi ng'olinza tujja natandika okuba kibooko ogenda kwambala peti neddira nedda ddira zo ngenda zambala mu kisiibo ne peti zaamu empanvu sisobola kwambala peti kuba kati ate bwe nyambala peti mmwe mwambala eki gwe ne era omwana ffeeyo muwulidde kati okaatiriza feita dda kuuma naafe ekyo nkisazeewo nga nannyini kyana musiibe bulungi Executive Media. Focus, innovate, succeed.